bala kutambula nanchuka chuko na kuno lwalero esawa ziri 2 n'eddakiika 33 twatuguse okabanga tutuusa ko omugenyi wonna kuno lwalero era kwayawayamuko ensonga zonna ate zitambulire bulungi onako olwalero tukwetedde Mayambala Yosam ono yali yesimbye kwa Lord Mayor lwakuba nti nange yagenda masuba nga atagira mwalire mu kamyufu ensonga nezagenda masuba zimutambulira bulungi naye ate tekimujjako nti akyalina okweereza abantu ate akyalina okugenda masuba nga ate azzamu abantu amaanyi n'embeera efana kuba ekyo n'okwogera ku nsonga eziruma abantu yali azzeeko kaadi ya NRM okulaba nga ayamba abantu n'okulaba nga akiikirira oyo n'okulaba nga akyusakyusa ekibuga Kampala okulaba nga kishayininga okulaba nga n'omutindo gutambula bulungi nnyo wali mu kibuga Kampala kasobola tuguzzeeko ko then oluvannyuma we move forward. Nsense nnyo kubera ku TV enganzi gyendaba n'abafamily yange bajagala nnyo GTV mwebale kundeeta nze Mayambala Yosam era nga nze omu ku abo abaavuganya ku Lord Mayor bwa Kampala era nga ndi Kampala Lord Mayor material ku kadi yaffe enganzi ekibiina ekiganze ennyo eri bannayuganda kye baagadde okumala emyaka 40 n'okusoba ekya NRM era nga ensonga ennyingi kwezi ezaali zindeese ku ekyo ekifo weewaawo najja nga bembaga ndi Lord Mayor material ensonga ezo zikyankwatako era tugenda ku making sure mu kapasite yaffe yonna esoboka okulaba nga tutereeza ekibuga Kampala nti munnayuganda munnakampala munna East Africa munnaafrika n'omutuuze w'ensi yonna okulaba nga yeyagalira mu kibuga kyaffe ekikulu eky'eggwanga lino erya Uganda ekiyitibwa Kampala. Yes. Tuwayemuko embeera yakutambulira etya wawulira otya nga toyise mu kamyufu? Sijja kulimba mbu kyali kirungi nnyo erinze ng'omuntu eri abawagizi bange kuba abantu bampagira nnyo nafuna obululu buyitirivu nnyo tebyatugendera bulungi naye waawo nti ate ffenna tetusobola kubeera entebe eriemu yavuganyizibwako abantu kati nga zindako wafuna obululu bungi buyitirivu kiki ekyatukawa bannakampala bampagira naye baba bakuwagidde oli munayinza okusingako obululu 2 ne bagenda n'ekyo kuba bakusinga obululu 2 ne bagenda n'oyo naye nga twavuganya okuvuganya okulungi wakuba tetunaba kutuula naye obudde bwonna tugenda tuula ne Lord Mayor waffe yayitamu mwami bali mwezo tumwanjulire ebimu ku ekirungi musajja awuliriza ajja kuwuliriza ebirowoozo byonna byetwalina tetuli selfish tugenda bimuwa kubanga byonna bigattako ku lwa bulungi bwa Uganda ku lwa bulungi bwa Kampala ku lwa bulungi bwa munnakampala okulaba nga abeera mu mbeera ennungi so nno tugenda kwayayamuko ku nsonga z'ekibuga Kampala tulakawa Kampala gye buvuddeko enkubagana etunya oluvannyuma lw'omwala gwa Nakivubu okuzimbibwa amazzi ne gakulukuta ne gayingira mu bizimbe ne gatandika okwanjala mu basements emmaali y'abantu n'etokomoka neefa amazzi ne gatwala emmaali n'esaanawo kakati abasuubuzi ne bekubya omulanga okugenda gavumenti tuyambe gavumenti kituufu neva minisita Nabbanja Prime Minister Nabbanja Right Honorable Nabbanja anagendayo kunalambula embeera naye kuva mu kiseera ekyo paka nakati abasuubuzi basuubiza kubanga nejo juzi minister avunanyizibwa ku byensimbi Matia Kasaija yavudde naga ensonga zammwe gavumenti ekyazirowoozaako paka ddi ensonga abasuubuzi bali mu katu abasuubuzi babitegeera ensonga eyo gyogerako ki? Neyanze nnyo mukama wange abatulaba nsaba ekyaliwo okuba nti abasuubuzi baffe bafiirizibwa emmaali yaabwe yenkana bwetu yatokomoka embeera yenzibu renti ali waggulu fiizi n'ebizibu byonna bingi nnyo betuyinanga eggwanga naye ate nekebadde balina nekafa naye njagala obakakasa nti gavumenti tetudde gavumenti etambula n'omuntu waayo efaanana etya oba gwogiwagira oba togiwagira yo eri naawe embeera yonna teyina buzibu bwonna na muntu ebiri bikoma eri oba towolowooza oba tokoze otya nibwe buzibu butuukawo tubukwatanga abannayuganda tukwasiza wamu era sente billions 20 zijja buli musuubuzi bakyakola due diligence balabe nti
oyo yennyini yafiirwa kubanga abantu bamanyi okwerimbika nti nze nafiirwa kino nakiri abamu oyinza okuba nga gwe mutuufu wafiirwa naye nga ebintu by'olisitinze nga si byo wafiirwa nga oluusi bisingako obanga bitono ku ebyo gwe byoli mu claiminga nti nno byewafiirwa so bakyakola due diligence balabe nga asasulwa ye mutuufu balabe nga asasulwa ekyo kyennyini kyalina okusasulwa era abantu abo bagenda kusasulwa nga bayita mu bukulembeze bwa ekibiina ky'abasuubuzi ekimu ekiyitibwa ekitegeeza aba bagenda masula nga bawandiisa mpewo abamu be bawandiisa tebalina yadde n'amaduuka mu bizimbe ebyo abamu mpewo bisiikirize abamu baddira ne bakozesa embeera eyo okugamba nti nze nalina emaali ya bukadde nga 5 naye ngaoba oliawo yalinamu bukadde nga 15 mu dduuka so ebintu ebyo bikyakolebwako kyobalaba nga babaddewo kaddire akatonotono ate njagala n'okumenyawo abantu abakissa nti olwokuba mwami Hamisi Kigundu yatereza abantu abakuba bwali wavundu nnyo kati bwoyitawo naye wasobola okusanyusa mukama wange kkiriza oba gaana bakikonekitinga nti olwokuba yazimbawo kyekireeta amataba ago naye amataba ago nze ng'omuntu abadde agoberera ensonga z'e Kampala tubadde nago ebbanga lyonna okuva Kampala lwe yatandika okubeerawo ate ffe Kampala tulina n'omukisa nti ffe amataba agaffe gaba matonotono walabye mu kiseera kyekimu nga tuli wano mu mataba e Nairobi ng'ate yo nnyanja esazeeko nga ne bbaasi zibuliramu nga tokyamanyi najjo dda abantu ne bafa bayitirivu nnyo nti ffe mukama yatubiseeko obusubi twafunye obuzibu weewaawo naye nga bwabadde yaddeko ate okusinziira ku mbeera endala embeera nga bweri mu bibuga ebirala oba mu bitundu ebirala kubanga twalabye Nakawa tulaba Embaale tulaba waayona yona amataba gyegali naye nosanga abantu bakikonekitinga nnyo ku kino nedda ekintu ekyo kivaako omanyi nti kino kirina kyo bwe kiba kizze oba wazimba otya oba otya kiba kirina okujja twogereko ku mikutu baali bateeseza nti emikutu girina okuzimbwa okulaba nga gitwalaga amazzi agaba galegamye kati tuli mu sizoni ya nkuba emikutu bwegyo gituuseewa yaaba abakyogerako bakiteeka mu nkola oba kikyali mu pipeline nina omukisa nti siiseeko Kampala okubanga Kampala mwembeera Kampala kyekitundu kyenneewulira muli kyenyina okukulembera so buli nsonga yonna ebeerawo eba enkwatako era mbeera ku gurawundi emikutu bagizimba bulungi nga migazi bulungi era kyova olabagana amazzi agasembyeyo gugabadde matonoko okusinziira ku gasooka kuba gasooka ate gaali mayitirivu nnyo era gakola damagi y'amaanyi twali tuli awo ne gakomawo naye mukudda gaali matonoko gasanga buli kimu twesanga nga emikutu egisinga gyali gikoleddwa gibiira ddala eno ng'ewammwe wano Cold Kampala ne gitwala amazzi ago paka eri wansi ate eri waggulu ne giva waggulu nga bwolaba Kampala Road yonna waliyo emikutu egijja gisala ku mungi w'amazzi ago nga gajja direct okuyingira ku Nakivubo kyano nti naawe wennyini ku Nakivubo kyano ebizimbe byonna ebyali eri nga biyingirwamu amazzi byonna kwateekebwako emikutu eminene obulungi naye amazzi gakyali mangi nja kusaba mwami Hamisi Kigundu gavumenti na buli muntu yenna alina akwatibwako nti emikutu egyera bongere bagyongereko bakole research amala kubanga kibi nnyo okubanga abasuubuzi baffe bakosebwa kibi nnyo ate nga waliwo ekisobola okukolebwa bakikole twetaaga obuyonjo bw'ekibuga naye ate tetwetaaga obuyonjo bubeerewo ate nga abantu baffe banyigirizibwa era abantu baffe bakyanyigirizibwa mugumiikirize buli kimu kyonna kikolebwa okulaba nga embeera edda mu nteeko okonyeeko ekituufu emikutu gyazimbibwa naye ate era omujuzo gw'amazzi n'okulegeba kw'amazzi kukyali kungi omuntu wa bulijjo ateekeddwa kukola ki okulaba nga ne gavumenti emukwatirako okulaba nga tusovinga ekintu kino ekyamazzi ensonga eno ekyamazima ye omuntu owa bulijjo eyinza okuba nga emususseeko katono kubanga sijja kugamba nti kuba nandikugambye nti bwe musanga ebizimbe ebikosebwa amazzi temugendayo nedda kubanga ojja kusanga ng'oliwo wasobola okubeera ate neyazimba ekizimbe naye yakiteekateeka era wagendeyo abantu naye ayagalayo abantu kino kiddirayo ddala eri ffe eri gavumenti eri bananyini bizimbe eri
buli muntu yenna avunanyizibwa okulabanga kubanga nsonga ntono amazzi mu Kampala Mukama adde atuyambye abakulembeze baali bakiteekateeka bulungi okuva ddala ku mukadde waffe Mwami Sebana Kizito eyazimba omwala omunene ogumalira ddala obulungi amazzi gaffe n'ebizibu byaffe byonna ebyamazzi mu Kampala kati bano balina kukonekitinga bukonekitinzi mikutu gitwala amazzi gayiike kuli nti tojja kuddamu kuwulira kaaba kubanga tetuli bubinnya agaffe tegali bubinyo ng'ag'emu bibuga ebirala gemulaba agabeereye ebuyindi abantu ne bafa ne bakuuta ne bagenda ffe tubadde tuli yaddeko bazimbe emyalo egyo ate era ebizibu bingi nnyo gwe otunulidde ekyomwala naye bannakampala balina ebizibu bingi nnyo nze mu kunoonyereza mu kulaba ebizibu bibadde bingi nnyo nze pulani yange ekyali ku tebo nakati kubanga newankubadde nti kana akalulu saasobola kujja emyaka 5 mitono nnyo gigenda kuggwako era mayambala yosamu mbakakasa nja kudda ngenda kuddamu nvuganye ku ntebe y'obwalodi meeya nga obudde obutuufu butuuse ensonga esobola otujjako bino ebizibu byonna byonna bye tulina e Kampala nze naginoonyerezanga eri nsonga emu kugaziya kibuga ekibuga bwe kiba kigaziye paka w'obulenzi paka ziroobwe nekigenda ku Masaka Road nekituuka paka ebuyiikwe nga kigaziye teri agenda kuddamu kukuseera osange ngo ekizimbo okitasulira mu ddoola ekireeta ekizimbo okitasulira mu ddoola fena tuliawo twenyizaawo mu kifo kimu obwongo buna tubusibiddeawo tulinga butalina kiddako kibi nnyo lino eggwanga ddene nnyo ekyokubiri tetujja nakuba na nteekateeka nnungi mu kabuga kano akatono bwe kati kubanga tulina enteekateeka ennene ezimba ne ku bisaawa by'ennyonyi bannayuganda bajja tuga ekiseera nga bagagga twafunyaina kuba mu Kampala New York biri ludda wa biri bweru wa New York oba e London biri bweru wa London birina kuba mu kibuga enteekateeka yonna amasomero amalungi naye kati fe wano e Kampala ogenda kizimbawa twafunda dda bannange mugaziye ku mitwe mmwe abali mu buyinza ebintu bino bisoboka enguudo ennene ezaleerwe kuba kati tewali yadde puroguramu eraga nti tujja kuyisa eggaali y'omukka ey'amasannyalaze wano temuzimbawo kale mu myaka 10 tusuubira eggaali y'amasannyalaze ejja kuyita wano tebiriiwo simanyi lwaki oba abantu beebakidde ku mirimu gyabwe simanyi lwaki wakiro beerewo enteekateeka baleme kuzimbawo nti bannaffe abalijja mu maaso tubalage nti awo twalekawo twagalawo eggaali y'omukka eveewo obulenzi mu ddakiika 5 ng'oli Kampala mu dakiika 5 ng'ozzeeyo kubanga kisoboka mu mawanga amalala bwe kityo bwe kiri naye ffe tetulina yadde n'obeera mu jjaamu nze wampise wano ku ssaawa 2 naye ntuuse muyisemu eddakiika nga 10 olw'enteekateeka y'ekibuga embi jjaamu ajjudde akatogo ebintu tebirina kubeera bwe bityo bannange amatabataba byonna binatukosebwa kakati singa tuba tulina bwe tukolera abagazi mukulu hamu y'omu ku bananyini bizimba ajja kunsonyiwa omwogerako tebagenda kuddayo kutuseera kubanga tujja kuba tulina options nyingi osalawo ogamba kangende nkolera ebuyiikwe ozonyusawo nogamba kangende wane zirobwe kuba twagala ekibuga kibere nga kikoma zirobwe w'obulenzi buyiikwe nawano ku Masaka Road Mpigi ng'ekibuga kinene ekimala nga kigaziye nga kisanyusa buli muntu yenna ne tewali yadde enteekateeka n'osanga nga mu bwongo kiringa ekijja nti tukolera under Kampala Metropolitan nga poliisi yo bwekola naye ate ng'ekibuga tunatandika dde okukola nga Kampala Metropolitan nga tukyali ku divisions 5 naye nga Kampala Metropolitan olaba nti bateekamu ku Mpigi ne bateekamu ku Wakiso ne bateekamu ku ki naye nga kikyabulamu ne mu nteekateeka y'ekibuga kirina kuba bwe kityo sikiriziganya na muntu agamba mbu Entebbe kifuuka kibuga kyokka Wakiso kifuuka kibuga kyokka nedda tubeere n'ekibuga kimu nga megapolisi bwebeera nga bwolaba mu Mbaayi nga kibuga kinene buli omu nga ali bulungi era ne bwe munaakola mutya nga temugaziiza kibuga bannakampala bagenda kusigala nga babonaabona emyaka gyonna ne bwe basiiriiwo solution kugaziya kibuga yadde kiri kosire manya tewali ssente manya tewali ki tukiteeke mu nkola ne kino era bwe kityo abakiteekateeka batandika mpolampola paka wekigaziye okumalayo enteekateeka nga bwe yali so kati tekikyatumala twali milioni 12 bakiteekerateekera nga bannayuganda tuli milioni za 5 nga milioni 5 nga bannayuganda
tetukyasula kubeera mu kabuga genkana kati tukuze tusomye ebintu tubirengerera wala tetukyasula kubiraba nga emyaka 5 emabega abantu bali balaba ebintu ebirina okukyuka bannakampala ekibabonyabonya fe abakulembeze butalengerera wala butaba planningira bulungi kusanga nga tukoze ekintu kyenyini ekituufu ekirina okukolebwa bannakampala ne bannayuganda babeere bulungi. Okonye ku nsonga obuzibu bannayuganda basiŋŋaana ddala ab'omu kibuga Kampala, njagala onokoleyo ku ebyo ebisoomooza oba ebizibu bannakampala basiŋŋaana gavumenti n'abo abatulaba bagende masoma bategera ensonga zino kubanga abasinga obungi tebazimanyi. Ebisinga abantu okulaba nga bawandiise mu lipooti mu weeks 2 emabega nti abalalu beyongedde, abantu bongedde okutabuka emitwe abantu giyina kutabuka kubanga kati ekizimbe ekyosobola okusulamu ekirungirungiko kya miliyoni namba ekyokusulamu kusulamu busuzi. Edduuka wano wansi ku mini price sinokodde kizimbe neyongayo area edduuka eddungiko litandika liri wakati wa miliyoni 10 ne miliyoni 7. Edduuka eddungirungiko mu kibuga Kampala miliyoni 10 ne miliyoni 7 ne miliyoni 7 sente zivaayo. Kakati webale kimbuuza kati oba osasudde miliyoni 11 mu mwezi gumu kweri ekintu kyolaba nga oluusi tekikola tekigatta nga enjogera y'ennaku zino bwegamba, so renti mungi nnyo nga ekyo kisolovingibwa kiri kyenkugambye ekyokugaziya ekibuga. Tusanze nga entambula nzibu nnyo, bw'ojja n'emmotoka tolina w'oyita. Bannaffe batundira mu kkubo, tusanze nga waakiri babajjeewo naye nga ate n'okubajjawo era kitukaabi kubanga obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera. Wabajjeewo nga tobalambise wagibalaga tusanga nga obumenyi bw'amateeka bweyongera. Eri amaduuka agabadde eri munda ennyo nga gadipendinga ku bano badduka ne babijjayo ne babiteeka ku kkubo ne bitundibwa n'oliwo omunda n'akola waliyo omunda abantu gye batamanyi gye batasobola kutuuka babijjayo ku nguudo ne bayiriba nazaayo abo bonna kati bali mu kukaaba essaawa eno. Buli omu aba adipendinga ku munne nga bwomanyi chaini y'obusuubuzi bwebeera. So nkulaze ebizimbe, nkulaze entambula nti ow'entambula kati agikozesa akaaba n'akola mu ntambula naye akaaba. Omuntu wa taxi yandibadde avuga luutu 3 avuga luutu emu obajjamu n'osanga nti owa boda abadde alina okuleetera 2,000 ajja kujjako 4,000. So renti entambula nzibu nnyo, insecurity ereetebwa okuba nti abantu tebayingiza bulungi n'ebizibu ebirala bingi nnyo nga obukyafu okinenya emirundi 2. Bannaffe bannakampala nammwe mweddeko osuutambula otya nga osuula ebikuta bya menvu ogw'omulembe mukadde nnyo kasasiro tambula. Tuyina ekizibu nti bambi newokusuula tewali naye nze mayambala nze nsobola n'okukwata bwe mba ndidde ku lyenvu nsobola nekikwata nebeza mayiro 2 ekikuta nekisuula ewatuufu si somewhere ewatuufu mbadde manyisamu not just somewhere naye ewatuufu. So singa buli munnakampala ne munnakibuga ekyakiyiga nti nibwe kiba kyetagisiza kitwalawo baka akaveera ako kubayagala gwokalaba nga abanayera n'omulala banayera. Era tulina omukisa nti abantu abamu tebalina byakusuula naye singa baba n'ebyokusuula singa tutambulira ku ntumu za kasasiro waggulu kuba abantu tebamanyi disposal nti olina okudisposing of mu kifo ekituufu mu kiseera ekituufu. Naye tusanga nga ekituyamba tebalina byakusuula oli talina sente zigula walirinda zibamuwa akaveera atambula butambuzi n'agenda. Naye singa buli mwasobola singa eri abayisa mu mmotoka ne bakasuka abatambula ne bakasuka ate nga twandibadde mu Kampala tulina kasasiro wa miti gyokka oba kale n'ebisolosolo ebitonotono ng'embuzi naki wabyo tosobola bikontrolin. Naye nosanga n'omuntu yetegereza obulungi oli myaka 18 kuddaako nga naawe ogenda osuula so twesanga nga ekyo nno kizibu nkyogerako nkulaba nga akinyooma kirimu ebizibu bingi nnyo kireeta cost. Esente ezandibadde ziyamba abantu zigenda mu kuyoola kasasiro kireeta endwadde kizibikira emyala n'osanga nga amazzi agajjula amazzi wegandibadde gayita ate mutaddeyo kasasiro. So kizibu kinene nnyo era abakikola mweddeko muli bangi
era singa okwata kamera yo n'ogenda ng'okola documentary eyo ojja onnyambeko oba olina obudde bwekwata kamera yo mpolampola ojja kusanga nga ojja kukomawo ng'oli disappointed nga n'omuntu kubadde tosuubira kubanga akola ekintu ekyo ate naye akikola so tusanze ebizibu bingi nnyo ng'ebisinga ffe tubyereetera wadde tunenya gavumenti oluusi tetuukiriza bulungi naye naffe tulina obuzibu obwo ng'abantu tulina okwetereeza. Okay, tugenda kutunulira way forward ngeri ki gye tuyinza ate okulaba nga embeera mu kibuga Kampala tugirongoosa naddala omusuubuzi yeyagadde mu kibuga Kampala Munnayuganda yeyagadde mu kibuga Kampala n'omukulembeze agende maaso banga afune ekyo ekimusuubirwamu n'omuntu ennyininyini agende maaso banga ate aganya mu kibuga Kampala way forward ku kibuga ekibuga kyandibadde kitya omuntu wa wansi yandibadde afiibwako atya. So kasooke n'ebiro katono nga Mayambala Yosamu omu ku abaalizi beesimbyeyo ku Lodmeya era Lodmeya Material emirimu gyenkola kati nga siweereza bannayuganda ejange gye neeweereza nkola uniform z'abaana tukuŋŋaanya abakulembeze bonna abeesimbawo nga NRM tiketi abali ku NRM tiketi n'abo abajja independent naye nga bali NRM leaning tulina ekibiina kyaffe ekitugatta kiyitibwa Sisi kwa Sisi ekikulemberwa meya munange Mahadi era abatanakyewandiisako mu kyewandiiseeko tugenda wa pulezidenti kulaba nga ffe ngaffe abakulembeze ab'NRM abakukyatera mu ssaako yaffe ate tuweereza abantu nga tuli banywevu kubanga tekitegeeza mbu olina kusooka kuwangula ofiisi okusobola okuweereza abantu n'omuntu yenna alina ensonga ey'enjawulo ng'omuntu asobola okunoonyako nga Mayambala ne tuba nga tutereeza kwanze ndi wakati ntuukirira abakulu ne wansi ntuuka kati ekituo ky'ombuuza ekya way forward kyekyo tweddeko tosuula watasaanidde ekizimbe so togenda mu kizimbe nga tosose kubala so kubale ekizimbe kyogendamu ogenda kisobola so kubale togwa ddalu abaliwo mu area batunda kikyoba ogenda naye tosobola kuddira mu katale wano batundawo nnanasi ate gwe n'oleeta entula nga gwe oliwo wekka kijja kukukosaamu kuba bajja okujjaawo bajja kujja nga banoonya nanasi si ntula ojja kuba otunula muzinga b'enanasi ate obakwatira ennugu nti bo nga bakola nnyo. Tulina alternative markets eri bannange babambuzaako nnyo abatembeeyi bagobye ku makubo. Tulina alternative markets nga enakawa tulina Ntinda market nakawa wali obutale busatu obw'amaanyi. Tulina akatale k'enakawa yennyini, tulina akatale k'eruzira gavumenti ebuzimbye bubaaniriza ekyetaagisa okugendayo oyina kugenda nandagamuntu yokka n'ebbaluwa ya LC ng'ofuna mu ddaala ekulaga nti oli Munnayuganda. Tulina akatale k'ebusego kamanyi bulungi nnyo kanene kabalinze bannange bagamba mbuno ajjula mbu obusigo bungi mu kibuga Kampala wajjula temubonaabona obusega bwo wajjula genda ewandege akatale matiribona gavumenti yakasitaamu sente nnyingi nnyo matiribona kali eyo genda n'endagamuntu n'ebbaluwa ekusemba. Tulina Kaleero market wanene tosobola kubulwa wokolera. Tulina ne Kawempe nuwewaawo n'obutale obulala bungi nnyo nga Usaafi nga Owino mugimanyi yadde erina ebizibuzibu byempulira ebiri awo naye era katale ka gavumenti naye musobola okugenda ne mukolerayo. Weewaawo n'obutale obw'obwannannyini nga obwa Ssaabasajja Kabaka weebuli. Tulina obw'abantu bonna nti trade order ejja tuyamba ekintu ekyokukolera ku makubo ekyamazima nga nze atambuddeko ku mawanga agakuze tekirina we kiri yadde mumukyagala mwagala tubumbirire tukole tutya naye tekirina we kiri ne bwogenda Dubai gye mwegomba ne bwogenda ekata njagala nnyo ku nsi z'Abarabu kuba gye tusinze bannayuganda abangi okugenda ebintu ebyo tebiri era gye twegomba era gye tusobola New York ennaku zino kizibu nnyo bayongedde n'okumimula nati so tulabire nnyo ku bibuga ebyo ebyakula naddala amawanga ga Bulabu Munnayuganda gy'asobola okugenda nti teri muntu atundira nyanya mu kkubo nanasi nedda abantu bebandayisa ate gwotadde nedda kintu ekyo si kirungi. Weewaawo nga bwe mbalambululidde nti obutale gavumenti ebuzimbye eyongereko n'obulala kuba buyinza okuba nga tebumala olw'abantu baffe abangi abaagala okukola ate nga tebasobola lwenti omungi ennyo ali waggulu olw'akabuga akatono ke tulina ke nayogeddeko wano mu Kampala. Akadde katukutte era lwakadde twandyagadde okwongerako ku nsonga ezo siibula Munnayuganda akulaba banneyanziza nnyo
era mbasuubiza bannakampala ne bannayuganda nti nja kuddanga bwanabangawo ensonga yonna nga abakulu bagamba bange bampize okujja tuwayeemu twewe ku magezi tulabe nga buli munnayuganda anyumirwa. Nze Mayambala Yosta Musalongo, Kampala Ludimeya Material, aliredde okuweereza munnayuganda anyigirizibwa, aliredde okubeerera olutindo eri omukulembeze nalina gweyagala ng'olina ensonga yo ng'oyagala omuntu wako nga tolina bw'okikola, nja kuba wendi, nja kukutuusa kulanga naawe weeyagalira mu ggwanga lyo, weeyagalira mu kibuga kyo, obulamu bwo nga butereera. Neyanziza neyanzeege. Okay, tubadde ne Lord Mayor Mayambala Yosta okulaba nga ava mu kibuga ali Kampala kutegeeza ko ensonga nnyingi nnyo. Londamu by'owulidde n'abantu ate atambula mu ndowooza z'abantu. Avadde mu NRM okulaba nga ajja ate tuwayewayemuko akyensuubira nti ofunyeemu mwena bagenzi masoma nga tuwekumirako kuva kitwanakende essaawa mpaka ssaawa zino 3. Mwebale nnyo, mwebale temujjango okwo tusinkane olunaku lwe lumu essaawa ze zimu Monday paka Friday tujja beerangawo okulaba nga tukutuusako mu Uganda byonna byogera maaso okubanga ate oyagala okumanya. Akati producer Umaru nja kutumira koko, producer Asa nja kutumira koko, manager Yahaya nja kutumira koko, Asha nabikolo nja kutumira koko, mwena abesumbwe ya Kalamateno nja kutumira koko, family center nja kutumira koko, na buli omu mwena abagenda maaso okubanga ate mutwekuumirako family Baganda Nswa muli big nnyo. Tusinkana na kurencha akume atakubira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale.